Mukama yebaziwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwangayo obudde ne tugabana ekigambo kya Katonda emmere ey'omwoyo. Ekigambo kitujjukiza okutambulira mu butuukirivu. Bwe ngamba okutambulira mu butuukirivu sigambye nti tubeere nga tutuukiridde. Okutambulira mu butuukirivu n'okubeera nga tutuukiridde oba nga tuli batukuvu kyawukana. Okutambulira mu butuukirivu ntegeeza okugoba ekibi, ogaana okutambulira mu kibi. Omulabe Sitaani ng'alese ekirowoozo mu mutima gwo okukigoba kigende mu linnya lya Yesu, n'ogaana okutambulira mu kibi. Ekyo kyentegeeza okutambulira mu butuukirivu, kubanga omuntu yenna ng'olina omubiri ng'oli ku nsi, okukemebwa kugenda kujja era kugenda kujjira ddala. Naye wabula okukemebwa we kujja, ekirowoozo w'okifuna bw'oti kigobe mu linnya lya Yesu Kristo, kigenda genda, tokiwabudde. Olwo tuba tulisisitinga ne devil. W'olisisitinga ne devil agenda, ekirowoozo wekigoba mu linnya lya Yesu kigenderawo. Kuba omulabe Sitaani ye asigala aleeta ekikemo kye kimu, ebikemo bye bimu okutuusa w'alaba nga tukooye okumugoba ne twewaayo gy'ali. Ye Sitaani bw'atyo ky'akola. Kati w'okoowa ne weewaayo gy'ali kugamba n'oba nga tokyagoba Sitaani nga olaba nga kintu kya bulijjo, ekyo Sitaani ky'ayagala. Kati w'omala okwonoona ne weenenya n'oyonoona onoosanga weenenyeza, kituuka ekiseera n'owulira nga mu mutima gwo owulira okuswala mu maaso ga Katonda, ng'owulira omusango gukusinze, ng'owulira oli mwonoonyi nnyo, ng'omuli weebuuza n'akomawa okwonoona, nga wenneenenya n'akomawa. Ekyo Sitaani kyeyagala tutuukeko. Kati w'otuuka ku ekyo owulira omuli ng'omusango gukusinze, ate owulira ng'otya okwenenya mu maaso ga Katonda. Awo kati ate w'obiviirako ddala n'ebyokwenenya, kati ekyo Sitaani ky'ayagala. Otuuke okoowe tube nga tetukyagenda na wa Katonda kwenenya, so nga ensobi yonna gy'oba okoze, ensobi eyo leka ekuleete kukomawo wa Katonda. Leka ensobi eyo ekomyewo wa Katonda. Tokkiriza kudduka kuva eri Katonda, newankubadde nga omuntu abadde nga adduka ng'ayonoonye, abadde nga adduka okuviira ddala ku Adamu bwe yayonoona, yadduka ne yeekweka Katonda, naye Katonda aba alaba buli kimu. Ensobi yonna gy'okoze tokkiriza kujja ku Katonda, kuba ekyo Sitaani ky'ayagala, kukujja ku Katonda obe nga tokyaddukira eri Mukama Katonda. Ekyo Sitaani ky'ayagala. Kati ekirowoozo ekikyamu omulabe Sitaani wakireeta mu mutima gwo, mu ndowooza yo, kigobe mu linnya lya Yesu Kristo. Saba mu mutima gwo ge Mukama, ngoba ekirowoozo ekikyamu kino omulabe Sitaani kyalese, nkigoba mu linnya lya Yesu Kristo, n'ebikka omusaayi gwa Yesu Kristo munda mu ggwe kisabe. Ekirowoozo tojja kumanya gye kibulidde. Ekirowoozo tojja kumanya gye kibulidde. Era weenenye, tokkiriza kudda mabega. Kino ekiseera si kyakudda mabega. Tokkiriza kudda mabega mu mwoyo. Tokkiriza kudda mabega. Tutambule nga tudda mu maaso. Obutuukirivu, tutambulire mu butuukirivu. Tokkiriza Sitaani kukuleetera kirowoozo kigamba nti ku nsi teri mutukuvu. Kituufu, ku nsi teri mutukuvu. Naye we ngamba okutambulira mu butuukirivu mba sigamba kubeera mutukuvu. Ekyo Mukama akigabya ng'otuuse mu ggulu. Naye wano ku nsi olina okutambulira mu butuukirivu, olina okugoba ebirowoozo bya Sitaani by'aleeta mu mutima. Obutuukirivu n'okwenenya nakyo kikwataganira mu kutambulira mu butuukirivu. Okwenenya ng'okoze ensobi. Sitaani kyagala otuuke ekiseera ng'owulira omusango gukusinze, ng'owulira nga mutuufu naye weesalira omusango, ogambe naye nyonoonye nnyo, ebintu byenkoze bingi, kwegamba otuuke ekiseera otya okukomayo wa Katonda, odduke olowooze nti weekwese Katonda. Kati Sitaani amanye nti akulina, tolina bukuumi, olwo akutte. Omuntu yenna ng'okyalina obulamu ku nsi
Mukama akuwadde akakisa okwenenya, Mukama atuwadde akakisa okwenenya, ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire, ekiseera kiweddeyo. Tutambulire mu butuukirivu, twenenye nga tukoze ensobi, twenenye. Mukama waffe Yesu Kristo waddala si wakuteebereza. Tutambulire mu butuukirivu, twenenye singa tuba tukoze ensobi, twenenye. Tujjukire ennyiriri nnyingi Mukama zatuwa ezogera ku ekyo kyennyini, ennyiriri nnyingi nnyo mu Bayibuli, kuba tulina okutambulira mu bulamu obw'omwoyo. Obulamu obw'omwoyo, omuntu atambulira mu bulamu obw'omwoyo si gwe weetuma mu mutima guno gwa kati kanneeyisebwe nti 100 ku 100 mu bulamu obw'omwoyo ebiragiro bituweebwa buweebwa. 100 ku 100 obulamu bw'obeera mu mwoyo oweebwa ebiragiro mu mwoyo. Mwoyo mutukuvu akulagira ekyokukola. Obulamu obw'omwoyo bwe butwe bubeera. Buli kimu bagamba bakulagira bulagizi, kuba oba tomanyi kiddako. Buli kimu 100 ku 100 bakuwa ebiragiro. Buli kisaba bakuwa ebiragiro bagamba tukola bwoti, wano kola bwoti, kuba Mukama yaba tukulembera, si magezi gaffe. Wosoma Romans chapter 8 eyogera nnyo ku bulamu obw'omwoyo. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire, oyo alina amatu awulire. Tubeere nga tusabira amawanga, tubeere nga tusabira abaganda baffe, tubeere nga tusabira famire zaffe. Abantu ba Katonda bangi mu nsi yonna basasanye nga wolaba omunnyo mu nsi yonna. Mu buli nsi mulimu abantu ba Katonda abawulira eddoboozi lye. Buli nsi yonna gy'omanyi, kazibeera ensi ez'olaba ez'Abawarabu, z'oyinza okuyitibwa b'oyinza okulowooza nti tebakkiriza mu Yesu Kristo, waliyo abantu be. Omuwendo omungi gusobola okuba nga tegukkiriza, naye abantu be gye bali, naye waliyo abantu be. Tusabire amawanga, tusabire famire zaffe, tusabire bonna, kubanga ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Bingi ku bye tuwulira kati n'ebyetuyita mu bulamu bwaffe bijja tusomerwa mu kitabo eky'okujjukira. Waliwo ekitabo kye bayita eky'okujjukira, the book of remembrance. Bingi bijja tusomerwa mu kitabo eky'okujjukira. Bingi bijja tusomerwa ebigenda mu maaso kati. Mu nsi ey'omwoyo olutalo lweyongedde. Omulabe Sitaani ali mu kwagala kuvuganya na Katonda. Era omulabe Sitaani akyalina essuubi nti akyasobola okuteeka entebe ye waggulu w'entebe ya Katonda. Naye ng'ani yeeteeka ku Katonda? Y'ani eyeeteeka ku Katonda? Wano ku nsi bannassaayansi bangi balina ekibiina kyabwe kibagatta, era bannassaayansi abasingayo mu nsi yonna balina enteekateeka gye baliko okuggulawo omulyango ogugenda mu nsi ey'omwoyo ewali Sitaani. Naye tebasoose kwebuuza lwaki bamwyita Sitaani, lwaki erinnya lye ye Sitaani? Kubanga ye asala eddiiro era alyamu bangi olukwe, era nabo abakolaganye naye agenda balyamu olukwe. Era ebintu bino oyinza obbiwulira n'ogamba naye eno njiri ki gye tuwulira olunaku olwaleero? Buno bubaka kirungi obuwulire. Ku kiseera ekituufu olijjukira n'ogamba nawulirako ekintu bwe kiti, era kiri kusomerwa mu kitabo eky'okujjukira. Bannassaayansi bangi balina entegeka. Bannassaayansi abali waggulu ku madaala aga waggulu abasingayo mu nsi yonna balina entegeka gye baliko okuggulawo omulyango ogugenda mu nsi ey'omwoyo. Ne bo
tebakimanyi we batyo nti baggulawo oluggi olugenda mu nsi ey'omwoyo. Bo bamanyi nti bali mu kuvumbula, era okusinziira ku bali mu kuvumbula bamanyi batuuse ku mutindo okweyita bakatonda okusinziira ku bintu bye bagenda okuvumbula. Era basuubira nti ebintu bye bagenda okuvumbula bagenda bikozesa okulaga ensi nti bo be bakatonda. Naye nga Mukama alina obubaka gye bali, era Mukama waffe Yesu Kristo alina okulabula eri abo bannasayansi. Bannasayansi benjogerako beebo abakolamu ekyo ekitongole ekya cern, era bino atabiwulirangako nga bipya mu matuugo. Mu kiseera kino oyinza okulaba ng'ebitali bya mugaso, naye mu kiseera ekituufu woba nga wawulirako era ojja kujjukira, Mwoyo Mutukuvu ajja kukujjukiza akulage nti wawulirako ekintu ekifaananyiriza bwe kiti. Mukama waffe Yesu Kristo agamba basobodde okuteekateeka era okuggulawo ekkubo erigenda ewa sitaani mu nsi ey'omwoyo. Kye batamanyi nti ku ludda luli sitaani ategese dimoni mpitirivu nnyo mwe zigenda okuyita okujja wano ku nsi zitte zizikirize abantu. Era bannasayansi bo bamanyi nti bali mu kuvumbula, era bamanyi kye bavumbudde kyanjawulo era kigenda kukyusa ebyafaayo by'ensi. Ate nga bino si bye bintu by'oyinza okuwulira mu mawulire, okuggyako nga Mukama yekka y'abitulaze. Naye Katonda ali omu yekka, erinnya lye ye Jesus. Teri katonda mulala, era tewali wadde ayinza okweyita katonda. Newankubadde ekiseera kino bye bakola baagala obikozesa okulaga ensi nti bo be bakatonda, ne teri katonda mulala yenna. Katonda ali omu, ye yatuteekamu ffenna omukka gwe tussa. Era abo bonna abakola ekyo, mazima Yesu Kristo agamba bagenda nga Kora, bagenda mu Geyeena nga balamu, nga bavudde ku nsi butereevu bagende mu Geyeena nga tebayise mu kufa kw'eno ensi. Bagenda n'emibiri gyabwe, era tebagenda kufuna bulamu kubeerawo okulaba ebibala ebigenda okuva mu ekyo kye batandise. Emyaka mingi Katonda yayawula sitaani n'aba nga butereevu tajja eri abantu, okuggyako abo abakola endagaano naye ne bayita mu mitendera egy'enjawulo n'amadaala ag'enjawulo. Naye bannasayansi bakoze kinene nnyo olw'okwagala okunoonyereza era olw'okumala okukkiriziganya ne bakola endagaano ne sitaani, naye abayambeko bakole omulyango ogugenda mu nsi ey'omwoyo kye balowooza nti bali mu kuvumbula. Naye tujja kuba tujjukira nti Mukama yabalabula. Mukama yabalabula kuba teri katonda mulala. Tebasobola kuyita nkomerero n'ebaawo bwe baba nga beeyita bakatonda. Tebasobola kuyita nkomerero ejja ebeewo. Ekyo kye kyokulabirako Mukama waffe Yesu Kristo kye yawadde. Yagambye oba beeyita bakatonda boogere bayite enkomerero ebeewo, kuba ye Mukama ayogera bwogezi enkomerero n'ebaawo. Ye ayogera bwogezi olunaku olusembayo ne lutuuka, ayogera bwogezi essaawa esembayo n'etuuka. Naye yekka ye yatuteekamu omukka gwe tussa, era yasalawo n'agamba kati omukka kaaguzzeeyo. Era buli kimu bannasayansi kye bakozesa, buli kimu kye bamanyi, tewali kintu kyonna kipya kye batonze okuggyako ekyo kyabakkiriza okukozesa, era okuggyako ekyo kyabakkiriza okumanya. Kijja kujjukirwa nti mazima Mukama yabalabula bagenze mu maaso ne bakolagana n'omulabe, era bo nga basuubira bagenda kukyusa ebyafaayo by'ensi eno. Omulabe sitaani alina enteekateeka ey'okuggyawo, okusaanyaawo, okuzikiriza n'okusirisa abo bonna abalina enkolagano ne Katonda butereevu mu nsi yonna. Naye Katonda waali mulamu, era
byonna bye bakola oluvannyuma ekinaavaamu bennyini bajja kuwa obujulizi nti ddala Mukama eyatonda eggulu n'ensi gy'ali era ali omu, teri mulala yenna, ye yekka yekka Yesu Kristo. Obutuukirivu bwe bugenda tutwala mu ggulu, obutuukirivu bwa buli kinnoomu, obutuukirivu bwa buli kinnoomu. Tulaba mu Isaiah chapter 20 verse 8, tulaba mu 1 Thessalonians Mukama ayogera, tulaba mu Hebrews 12:14, tulaba mu Isaiah 35 chapter 8, Mukama ayogera kimu, butuukirivu, butuukirivu, butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu totya kudda eri Katonda, totya kudda eri Katonda. Kobe ng'oyonoonye dduka ng'odda eri Katonda, todduka ku Katonda kuba ekyo Sitaani kyayagala. Owulire nga gukusinze, owulire ng'oyonoonye nnyo, otandike okutya Katonda, odduke okuva eri Katonda. Olwo Sitaani ekyo kyasabirira olwo akuttire mu mbeera eyo. Ekiseera kiweddeyo. Yesu Kristo akwagala nnyo, Yesu Kristo atwagala nnyo. Yayagala nnyo omuntu, yamutonda mu kifaananyi kye, era ng'omuntu tannamuteeka ku nsi, Mukama yasooka n'ateekateeka wagenda okuteeka omuntu. Ebyo byonna biraga nti atwagala era yatumanya. Ateeseteese ekifo ekirungi nga tuvudde mu bulamu buno. Yesu Kristo eri abo nga ddala oli wuwe, kubanga si buli omu mu nsi muno nti wuwe, wabula oyo yekka owuwe, yoyo ayogerako Romans chapter 8 verse 8 ne verse 9. Oyo yekka owuwe alina omwoyo wa Kristo yewuwe. Kati obo bokka ababe Yesu Kristo ali nabo munda mu bo, mu ebyo bye bakola, era atambula nabo ku lusegere. Ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe agamba tuleme kutya kufa, kubanga kuno ku nsi kiddala ekyo ekisaanidde okutubeezaawo nga tuli balamu kye twegomba kuno ku nsi. Era Mukama waffe agamba nti tetukimanyi nti omukka gwe tusembayo okussa ku nsi gwe mukka gwe tusooka okussa mu bulamu obuddako. Oyo alina amatu awulire. Todda mabega mu mwoyo, genda mu maaso mu mwoyo, tokoowa, tokoowa. Embeera yonna eriwo mu kiseera kino yaffe yakutuyamba kukula mu mwoyo, tufune ekyokulabirako. Toddawo ne weeralikira n'ogamba naye omulabe Sitaani ennaku zino nga nnumba nnyo. Nedda, eyo yennyini embeera Mukama gy'agala okukozesa okulinyisa mu mwoyo, okulinyisa amadaala, okuleetamu enjala n'okuyaayaana, obeere ku maviivi ddala mu kiseera kino eky'ennaku ezisembayo. Eyo embeera Mukama gy'alabye esobola okukuumira ku maviivi, okukuuma ng'omutima gwo buli kiseera owulira ogamba bannaye, biki bino bye nkoze, lwaki nkemeddwa nnyo okutuuka ku kino? Tujjukire newankubadde bannasayansi mu project oba kampuni eya CERN bagezaako okukola buli kimu kye banaakozesa ng'obukakafu okulaga ensi nti teri Katonda era be bakatonda. Ebintu bino oyinza obutabuwulira mu mawulire, era oyinza okubiwulira n'olowooza nti njogera byange oba njogera nina ebigendererwa ebirala, naye mazima Yesu Kristo nga ye Mukama, ye mujulizi wange. Bye njogerako mbimanyi, siri mulalu, naye kye njogerako nkimanyi. Katonda ali omu, teri Katonda mulala yenna. Katonda ali omu yekka. Bw'olaba mu Deuteronomy chapter 6 verse 4, olunyiri olwo naluwandiise bulungi ndukujjukize, nange Mukama lwe yampadde, olulaga nti ye yekka, teri Katonda mulala, era tewali wadde ayinza okumufaanana. Olaba mu kitabo kya Numbers chapter 16 verse 31 n'okutuuka ku 33, olwo olunyiri nalwo ye yalumpadde. Teri Katonda mulala okuggyako ye, teri Katonda mulala. Awatali butuukirivu teri agenda mulaba. Ye yassa omukka ogugwe n'atuwaffe, gwe mukka gwe tussa. Teri maanyi ge tulina ku nsi,
era tewali kye tukosa okuggyako ekyo kye yakkiriza tubeere nakyo, era okuggyako ekyo kye yatuwa oba kye yawa olukusa kisobole okubeera kumpi naffe. Omuntu afa tasobola tebasobola mugeraageranya n'oli atafa. Kino nkyogera ku abo bannasayansi abagezaako okuvuganya ne Katonda. Mukama waffe agamba nti omuntu afa ayinza atya okwegeraageranya n'oli atafa? Abeerawo emirembe n'emirembe, ye ne yeefuula Katonda. Beefudde Katonda, bye bazuula beefudde Katonda. Bannasayansi ebigendererwa bye balina baagala kwefuula Katonda, era omulabe ali mabega w'ebyo byonna bye bakola, naye Mukama abalaba. Mukama abalaba. Ekiseera kiweddeyo tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Kobe ng'okoze ensobi ki, ekiseera kiweddeyo. Beera ng'osaba mu mutima gwo ng'ogamba Mukama nzija by'otayagala, teekaamu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekiseera kiweddeyo. Tugenda kutandika okuwulira amawulire ge tubadde tutasuubira. Tugenda kutandika okuwulira bye tubadde tutasuubira, naye ng'ate Mukama agenda okuba yabitugamba. Omulabe Sitaani alina enteekateeka ey'okusaanyaawo, okuggyawo, okusangulawo ku nsi buli muntu yenna alina enkolagana ne Katonda ng'ayogera ne Katonda butereevu. Sitaani ayagala alekewo ku nsi abo abasinza Katonda n'okuteebereza, abatamanyi Katonda. Naye kino ekiseera kye tulimu, w'oba ddala Katonda omunoonya mu mwoyo ne mu mazima, ogenda muzuula. Mu mwoyo ne mu mazima nga tokweka kibi mu mutima, mazima Mukama ogenda muzuula, era ojja kulaba nti alina bingi nnyo eby'okugamba, era alina bingi nnyo eby'okugamba buli muntu. Mukama waffe Yesu Kristo wa ddala, si wa kuteebereza. Tutambulire mu butuukirivu, twenenye. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire. Mukama bakuume.